Omukolo gw'okukuza abantu abeewaayo okulwanyisa obulwadde bwa siriimu n'okunoonyeza ku ddagala lyabwo gubadde ku kazinga kava ennyanja mu nnyanja Nalubaale mu disitulikiti y'e Wakiso. Dr. Ali Setaala nga yakulira Uganda Virus Research Institute agambye nti okusinziira ku bbanga bye bamaze nga bakola okunoonyeza kwabwe bakirabye nti enneeyisa y'abavubi wamu ne bamalaaya y'emu ku nsonga eziganya obulwadde bwa siriimu okukendeera ku bizinga. Wamu n'emyalo n'ategeeza nti singa ensonga eyo enogebwa eddagala osanga obulwadde buno bunaakendeera ku bizinga, kuba ku bizinga wamu ne ku myalo ku bantu 10 bana balwadde naddala abavubi ne bamalaaya. Era ng'otwalidde wamu tulina bannannyinaffe abawangaalira ku bizinga bino nga basaavinga abavubi. Era naye bw'oba omutunuulidde yaba okusinga alowooza kyanaafuna zino nkoze nti okufuna ssente zino tatunuulira kawuka siriimu kubanga ye alaba nti ajja kuwangaala nako wadde akola ki akalina. Kyokka wadde kiri bwe kiti yategeeza nti bakola kye basobola okusomesa abantu bano balabe nga bakyusa enneeyisa yaabwe era bakimanyi nti obulamu si bwakubeerawo leero lwokka. Tulina okukyusa endowooza eyo abantu baleetera okuba nti no beekebeza ate bambala obupiira olw'okumala okutegeera nti nno akawuka ka siriimu kaki kizibu ky'amaanyi era nako kayinza obbakuleetera obulabe. Ate yakulira ebyobulamu okuva e Wakiso Robert Kagwira agamba nti bagezaako kye basobola okulaba nga balwanyisa obulwadde buno, kyokka n'ategeeza nti kyali kizibu okummalawo kubanga abantu beesuulayo gannagamba ku byobulamu bwabwe. Olugendo lw'okulwanyisa obulwadde buno lukyali luwanvu naye waliwo entandikwa. Ate buli lugendo ne luba lwa kilomita 10 lutandika n'ekigere kimu. Bannaye tuveeyo ffenna tukwatire wamu awo tujja okusobola okulwanyisa obulwadde buno. Omulundi guno bajjanjabya abantu omuli okubakulira wamu n'okubasomesa engeri gye basobola okwewalamu obulwadde buno era n'okulaba nga babulina ate tebongera kubusaasaanya. Tulina okimanya nti obulwadde era bukyaliwo. Yes, Yonga district tutaddewo amalwaliro mangi nga wali obujjanjabi buno, naye kyandibadde kikulu nnyo yadde nga bitongole bino bikola bwe biti naye obuvunaanyizibwa busobola kugwe ng'omuntu era ng'otandikira ku kwekebeza otegeeze w'oyimiridde. Bw'oba toyina bulwadde buno weekuume, bw'oba olina obulwadde era si weekuume era okolereko ekyo amagezi abasawo gye baba bakuwadde. Omukolo gwe gumu era wabaddewo empaka z'omupiira ogw'ebigere nga ttiimu y'Abaazi yakubye Bussi ggoolo 2-0 ate ey'abakazi okuva e Bussi yakubye Kava ennyanja ku penalty 2. Ate mu mpaka z'amaato Lwazi yawangudde era nga baweereddwa kimeme w'embuzi. Ebirabo bino byonna byabakwasiddwa ssentebe wa Bussi Gerard Kabuye. Omukolo gwe gumu era baasiimye ba Village Health Trainers bayite ba VHTs. Kigongo Sebalamu yakusakudde gena ku Bukedde TV.